Kale bassebo ne bannyabo kitundu kya okuna toli mu Panado w'ebigambo ate n'omukwano. Panado ono gwe tufuniramu ebintu eby'enjawulo yataagulataagula obwongo bwaffe obwali bwazibikira, yataagulataagula obwongo bw'abantu obwetaaga okumanya era yawa abantu abayayaanira okumanya. N'olwekyo naffe twewaayo okubeera nga tubaweereza ate ku mukutu guno mwattu ogwa yintaneti. Kyewuunyisa ffe yintaneti bannange nabagamba najja kufa abantu baffe balowoozanga nti egyo emikutu gya WhatsApp tulina kuyisangako bya buseegu kuwemula bamukukeranga kwayuuya abaaye enkuba yabadde y'amaanyi yassa abantu 19 mwagirabye waliwo yabbye ente n'azambaza butuse bintu bwebito bannange ffe ne tubagamba ate ffe twajja kugogola na kulongoosa yintaneti naye teweerabira pulogulaamu gye tulimu yesinga okunyumira. Ono ye Panado w'ebigambo n'omukwano akuwa okumanya, akugabirira, akuliisa, akutambuza era akutabaganya ne munno. Kati nyumirwa nga bw'owuliriza buli lunaku. Buli lunaku ye Panado w'ebigambo ataakuwa okumanya. Bassebo ne bannyabo temwerabira abakwefaako nakyo Uganda bwe batera babateekerateekera ate omusomo kwola amalungi. Ffe olw'okuba bamikwano nze nengerera walanga bwe mutera okuŋŋamba ne nengera n'ensi yaffe wajjeraga bwe bati ate era n'okuyaayana kw'abantu abangi kwe muzze mukola bulijjo. Abantu muzze munkwata entege n'amagulu ne muŋŋamba dokita twagalayo ekitundu ekirala eky'omusomo. Nange nagaana okubatenguwa nga mukyayagala. N'olwekyo nabongera bannange ate baabawuliriza ku misomo gino emipya bakuba nduulu babinuka masejjere baŋŋamba ku luno ogenda tuttamu omuntu. Bamikwano mulimba sigenda kubattamu muntu. N'olwekyo audio wasenga ne kojja buulirira alimu ebintu eby'enjawulo. Wulira audio wasenga ne kojja buulirira yeyeka ayinza okubeera nga akuyambako gy'emisomo gyokka obutambi obwo wuliriza ebintu ebirimu byokola ku mwana omuto n'akula ng'alina akatale. Nze bannange nyumirwa nnyo ebintu bino era audio ono yateekebwateekebwa munnange nze kamwa koogera ate ne basinga munnange ab'enjawulo. Naye ebintu byokola ku mwana omuto n'akula ng'alina akatale gye biri ate ffe tetubimanyi. Kati abaana munnange bamaama mumanye ensi yaffe kuvuganya. Omwana wo bw'aba talina katale kale gye bujjira munaatera bagaba ng'ennyongiza nti nono dokita jangu omunone nooli mutuleke munnange. Naye kale tukola tutya? Awo nno munywanyi kali esubula ye waayagala. Munywanyi kali esubula ate awo waayagala twali twogera ne mukyala Jose Nakakande. Ali atya munywanyi? Evangelist David Kazibwe ali ku luuyi luli emboozi tebankadde. Ate n'omukutu ogwo mugwagale kubanga gutuwa ebintu ebyokumanya. Abagufollowinga mugufollowinge ku munansonyiwa. Abafollowinga genda abagoberezi oyita ku mukutu guli ogwa Facebook. Ate bw'atyo munywanyi waffe n'asolo n'agamba ate era tugenda guleeta ne ku Facebook n'agulawo WhatsApp group. N'olwekyo tufunirayo emboozi tebankadde. Munywanyi kali yesuula Muwadda Ramadhan mwagala nnyo. Lwaki? Yaŋŋamba alina enteekateeka kuula amalungi gy'agezaako okutema ate okulaba nti tutambula n'okumanya. Omwaka ogujja tuli bazibu. Munywanyi kali yesuula Muwadda Ramadhan gwa ambasada wange. Waliwo mulanga ogugenda okujja ndowooza tujja kwogera. Bw'onaaba ofunye obubaka buno nja kusaba ompiteko oyiteko mu kasanduke kange ate tubeere nga tubaako bye twogerako ababiri. Bamikwano audio wasenga ne kojja buulirira alimu ebintu nange byanfulula. Munnange waliwo basenga ab'ebyama be tulina abateekateeka ebintu ebyo. Wulira
ekyama kya buli mwana muwala ekikaabya abasajja musajja ne yevulunga mu ttaka n'akomba ettaka n'agamba nedda naki nalimimba luli naawe bannange nkugamba eki byonna biri mu Ssenga ne Kkojja Buulira. Kaakati baana bawala muleke mbagambe, baana bawala muve mu bintu bye tubeeramu buli lunaku ntya gundi anti munnange nze nyumirwa nnyo obutambi bw'abo abasajja abazina nga bambadde bwerere bazina boolingo. Naye obadde okimanyi eriyo ekyama ky'obeera nakyo kikaabya omusajja, buli musajja n'akaaba ne yeevulunga mu ttaka n'atuuka n'okulirya. Naye oyinza bimanya otya kali nga tulina audio wa Ssenga? Ekyo no twakikola ebyama byonna ne tubissa muli jangu obimanyi. Oli yagamba bino bye biruma abayaaye kabibalume wama gwe jangu ofune audio oyo mwebiri. Wuliriza nakano nako siyinza kaleka bwe mba nkunnyonnyola. Wulira waliwo nakano ekitiibwa ky'ababiri mu mukwano. Bannange bassebo ne bannyabo, omukwano gulina ekitiibwa kyagwo, naye ekitiibwa kyagwo kale tukimanya tutya? Biri mu Ssenga ne Kkojja Buulirira. Ate n'obuuza abamuluzizzaako bamwongedde erinnya mbu ye sukaali w'abaagalana, sukaali w'omukwano. Bannange kati ate waliwo kye munkaabira kye bansabye abantu naye ŋŋenda kyanjula mu gundi eri eddako, sijja kyanjula kati. Munnange wulira mulimu na kino obutego obutengula, omusajja n'akuwa ssente nga tozimusabye. Gwowa olubeerera bannange omukwano ogw'okusooka munno n'osooka n'omutambulira ku muganga akuwe ssente nammwe mulimba. Bantu baffe muno bw'otamuloga nabagamba. Waliwo eyaŋŋamba yali mukwano gwange omusunsuzi yagamba naye dokita olimba ssebo, omukwano gw'abaavu ssebo guveeko gwa njawulo. Mwavu okwagala omwana we, olumu maama amala attambula n'agamba jjajja nnyamba, omusajja tayagala baana be, ali mu bamalaaya beerere. Ebyo byonna omukyala nga tonadduka sooka ojja ofune audio wa Ssenga yalimu ebintu bino. Bw'obanga olina omwagalwawo mugulire audio yalimu ebintu bingi. Wulira ebirala bye twateekamu bannange, era nga bw'onyumirwa wano nawe wali ojja kunnyumirwa. Twassaamu ebirala. Omuvubuka yanguwa bw'oteeka okukwana omuwala n'omuwangula omutima nga tategedde. Allah salamu alaikum. Bannange ebintu ebyo byonna biri mu audio wa Ssenga ne Kkojja Buulirira. Kale gwe muvubuka oyinza bimanya otya? Ebyokusoma ku masomero mubirabye obulwadde bubaddewo, tetujja kugamba nti munnange ffena ekibaddewo ffena tukirabye, naye ffe twabateekerateekera. Nze ndiwo bannange lubeerera kubalowoozaako, temukisanyukira mu nkubira obugalo nammwe. Oli n'abeera omukoddo n'engalo, n'abeera omukoddo ku ngalo mukimira mmange. Mwebale nnyo. Kaakati tebinaggwaayo, mulimu n'ebirala. Wulira omuvubuka bw'osobola okulya ssente y'omuwala n'asigala nga akwagala ate akweguya. Abavubuka byonna twabitaddimu. Kaakati audio oyo alimu ebintu biyitirivu nnyo. Jangu biri ng'obimanya ssebo, jangu biri ng'obimanya. Munywanyi Ssemakula teweekweka. Omulangira Kenneth Tebandeke weebale nnyo, weebalire ddala, nkwagala nnyo. Omulangira oyo mujjukira ebintu bingi nnyo byakola. Bannange n'okwebaza nakyo kintu kikulu. Omulangira oyo tafunangako misomo gyange n'ateebaza. Bannange ekintu kya muwendo nnyo. Mulangira wama weebale nnyo. Ssente nayo mu bulamu eyinza okugaana. Zinali mbagamba era abaagoberera audio oli gwe nakola naye ng'atundibwa enkuza y'abaana mu mpisa z'obuntu bulamu. Abaatwala era abaali bafunye ku misomo egyo abeefiiriza ne banoonya okumanya nabannyonnyola. Mu bulamu tutendesa ensi y'abaana, waakulira n'ekigambo okwebaza takimanyi, ekintu eky'omuwendo nakyo takimanyi. Naye kale ffe ne mbagamba tusomese tutya emirembe gino, najjo okwebaza gimanye nti kintu kikulu. Maama tamanyi kwebaza,
ye omwana gwalina agenda kwebaza atya ate ng'oli yakugamba children learn what they live. Abaana bayiga ebyo bye bawangaaliramu. Byonna bye tusize mu baana baffe obutamanya bwe tulina bwonna tubutadde mu baana baffe. Ettima lye tulina tulitadde mu baana baffe. Kale ensi egenda okuddawo egenda beera etya. Nze no bwe nalengera ebyo n'Obwakabaka bwa Buganda kibulwanye kimala ku bintu ng'ebyo nenvaayo mbeere nga nkwata omumuli munnange ate okubeera nga mbaweereza naye nno ku bwannakiwa mwana wattu ye neneefiiriza ssente yange mpozi n'abantu abasiima akasimo k'abantu munnange nze kenkwata oli akutte emitwalo 2 omutwalo kubanga nabo sibagobanga 15,000 oli akutte kakadde nangamba dokita nze nsima ekintu kyokola be bandeetera okugenda mu bitundu ebyenjawulo okubeera eyo nembawa bwino okubeera nga tufuna munnange abantu bowulira be mbaleetera ab'enjawulo ababasomesa. N'olwekyo bamikwano okusiima kintu kikulu nnyo. Audio oyo alimu ebintu baana bawala ebinyweza omukwano ogwa ddala byonna mu ebiri okukumira baana bawala twabateeramu ekintu okukumira zaabu wamwe ku mutindo byonna obimanyi otya nga tolina ebyasinga nekojja buulirira okwezza obuto ebintu ebyo byonna. Kaakati akola otya okufuna audio oyo ojja mu kasanduke kange. Audio oyo tumutunda twakikola kwagala kino nakikola kwagala kuteekamu abantu okubalaga okutandika okumanya omugaso gw'ebintu bye tugula. Bannange tetugenda manya makulu ga kintu kyonna nga tetukitaddeemu yadde eky'ebitaano. Nkiddamu tetugenda kumanya makulu ga kintu kyonna nga tetukitaddeemu eky'ebitaano. Olaba obudde bw'okuwuliriza emisomo gino nti gibula oli akeeranga n'agigula n'olaba oba bunaabula. Olaba nti oba obukwata ekintu kyonna oba ekyatika ne kikugwako keera enkyanga guye kikuze. Kyova olaba ffe mu Luganda omukyala yenna oba omuntu buli kyakwatako akyasa buli kintu tumuyita wa Nabwanga. Nabbanga omuntu afaanana ate no bannange nakyo kibanga kisiraano oli buli kyakwatako kyateekako engalo kifa. Naye kale byonna obyewonya otya biri mu audio wasenga ne kojja buulirira. Oyo no audio nga bw'omuwulira nze nga bwe mutera okugamba nti emisomo egyange gyanjawulo ye ate bw'otuuka ku bintu by'entunda bw'owulira audio ne nkugamba nti mutunda nga nze ayogedde manya namukwekamu ebintu by'otagenda kufuna wantu wonna. Kaakati omuwendo gwa ssente ntera okubagamba si kyekikulu naye ekikulu kiki ky'ofuna mu kintu ky'oba owuliriza. Audio ne bwajjanga wa 5,000 ne bwajjanga wa 10,000 si kyekikulu naye ekikulu kya byonna kye kintu ky'ojjamu. Kaakati ojja yita ku nnamba yange bassebo ne bannyabo oyo anoonye okukyusa obulamu bwe, oyo anoonye okulaba nti abaako ekifo ky'abeerako, oyo anoonye okulaba nti abantu ne bamukubira ne bamwebuuzaako nti wano nkole ntya. Kwata essimu yo wandiika ennamba yange kale oyinza okuba ng'ogiyina mu mutwe naye tekiŋŋaana kugikuddiramu eri 0 ate 773 27 61 27. Ennamba eyo yeyiye yange konfunira n'okubeera ng'omanya ebintu eby'enjawulo. Kale nno bassebo ne bannyabo yewuyo audio oyo ojja mu kasanduke kange. Audio oyo ali mu bitundutundu naye ng'owaayo akasente katono bw'oba ng'omwagala jangu ŋŋambe dokita njagala audio wasenga ne kojja buulirira wa ssente mmeka. Eriyo abasoma binnina nga yetalamuza akwata ekyataano n'akikanyugako n'akugamba nampa ku audio wasenga kati oyo naamukolera ki naye naamuwa mu bitundutundu tomanya oyo mumuwa yenna. Ekikulu kya byonna tegunabeera muwendo gwa ssente nkiddamu naye ekikulu amagezi ge tujja mu kintu kye kintu kyokka go tegaggwaawo naye ssente kale
eggwawo. Kati audio yo bwembanga muvuddeko bassebo ne bannyabo, bw'obanga oli mukyala omwetaaga, bw'obanga oli muvubuka omwetaaga, oba oli musajja omwetaaga, bw'obanga olina amaka oyinza omuwa omwagalwawo. Njagala leero nfundikira omulamwa gwe natandise ebireetera abaagalana ate okubaliga naddala mu bino ly'ennaku enkulu. Bamikwano nga njolekera okufundikira n'okuwumbawumba, tugenda kukola tutya? Ebintu bino bikulu nnyo. Nga bwe gwabadde omulamwa gwaffe leero, ebireetera abaagalana, kino ekitundu kyakuna ate era kyekisembayo, ebireetera abaagalana okubaliga mu bino ly'ennaku enkulu. Kaakati tubirabye byonna n'ebirimu kalungi ki? Ekyokuddamu kiri nti awo seetaaga nakubaganya birowoozo, temuli kalungi konna. Ng'oggyeko ekyogamba nti kituufu ofunye essanyu, kituufu ofunye ky'oyagala, omwami we yakikumye oba teyabadde na busobozi, munno ow'ebbala akikuwadde, essanyu olifunye, kale n'ekinakkirawa. Kinakkirawa ekikolebwa ekiro kitera okumanyibwa emisana. Mwe abakyala nno mulina ekintu kye mutakweka. Nze nabagamba ffe tukerera enkya ne tumanyira ddala omukyala ono yalya ku bintu, kwe kusanga ng'olubuto lutumbidde. Kimala ne bw'otaŋŋamba ne bw'oteewozaako anti munnange omanyi neekuuma. Abakyala mulina ebyokwewolereza. Munnange neekuuma ne munnange sitaani ono akukema, n'omubuuza yali atudde kaswa kaawa. Nolwekyo akabi akali mu kukuba akaddanyuma ffenna tuyinza okuba nga tukamanyi. Hamani Basudde yakayimbako mu luyimba lwe Mukyala Mugerwa. Mukyala Mugerwa yatuuka n'okutabba adde ebbali. Ku lunaku lwe yamuta najja n'agamba nti owaayi mwami, enkonge enjijjeewo ebadde etulemesa. N'omwami naye kolulu yamusiibula. Gwewoza nti enkonge ogijjeewo. Nalina mukwano gwange emabegako, nali ku luuyi lweyebaka, ndowooza wiiki nga 3 oba 2 emabega. Twalina olukiiko, nalina n'okunoonyereza kwe naliko. Bwe natuukayo omwami omu n'aŋŋamba twali tutudde, twaliwo abantu abawera, nannyonnyola abakyala n'abagamba eri abatamanyi kitiibwa kya musajja. Akameeza aleka 2,000. Akameeza aleka 2,000. Lwakeera enkya n'afa lw'otandika okumanya nti abadde empagi, yadde teyakugulidde yadde lugoye oba ki. Naye batono nnyo mwattu abamanyi ekitiibwa ky'omusajja, naye leero sigenda kukinnyonnyola kubanga nannyonnyola ekitiibwa ky'omwami, nannyonnyola ekitiibwa ky'omukyala, nannyonnyola ekitiibwa ky'omukwano mu audio wa Ssenga ne Kkojja. Ate buulirira, naye akaddanyuma bajjajjaffe abatusooka okumanya batugamba nti kassa, naye bameka abaali bakirowoozezzaako. Akaddanyuma kirizuugaane kabi nnyo, kabi nnyo, kabi nnyo, kabi nnyo. Nze era sikaagala. Akaddanyuma k'ebintu bino muzze mu byalo. Eyali omuninkiri manyanga X kati muwadde ebyalo byakangulumira, ekivaamu ki? Mutubuulire abakyala. Oli yagamba abakyala baginyonyogere essimu bakube boogere. Abaana ab'ebweru nga tebatera kunyuma. Abaana abo kati gwerinda abaana betugenda okuyingiza mu mwezi awo gwa Septemba. Abaana we bayingirira anti binu eryaliwo mu Christmas n'omwaka nga tuguyingira, ebibala ebiguvaamu bibeera bya Septemba awo. Anti kwofuna olubuto mu gw'okumeka? Mu guno gwe tuli mu leero 25 n'okumalako omwaka. Kati ebyengera birabikira mu Septemba. Mwabirya kiro bimanyibwa mu ttumbi. Kale naye abaana abo bawera nno
naye kati gwe mukyala saasira ogenda kwanjula otya omwana atali wa mwami oyo. Abaami nabagamba nabawa amagezi obulira mwabugaana. Nze owange akimanyi mugambirawo buli lunaku akalira tukassa wali n'oŋŋamba nti omwana wange ng'akalira nkayina nkasiba ku luuzi tumutwala ku butaka Eggomba ne tusooka tumukolako emikolo bw'ataba waffe oluuzi lumutwala. Gw'ozannya mwabaami bwe muba mwadibya emikolo gyonna bya sitaani kale DNA tenabeera ya sitaani mugende ku DNA weefiirize kyana kyotuma kikujeemera ojja kwekanga kyabbali mukyala yakijja bbali. Gaali makungula wamusindika munaku enkula agenda alabikube wammwe n'abeewaabwe ebyavaamu biibyo kutandika kulira tetulina munnange ffe budde butandikako olaŋŋaŋa ze tutaalyeko magi. Awo wange ntambula naye ne bwenkola audio simuleka oba ayagala oba tayagala. Kabani ku ndongo lukoba ku lukoba Afrigo band. Bamaba mikwano akaddanyuma kassa waliwo omukugu omu yawandiika ekitabo ng'agamba nti munnange tokubanga kaddanyuma oli bw'abanga yasobola okulekawo omulundi ogwasooka talina kutya kona okulekawo omulundi ogwokubiri. Ayinza okuba nga yali mutuufu. Akaddanyuma tukeewale. Abantu baffe munnange be tutera okukubira akaddanyuma weesanga yasobola okulekawo ogwasooka naguno tajja kutya ate ng'oli lubuto gw'olikola gwakugyamu mbuto mpaka ddi. Eddagala lyokka lye waakamira likola famasi namba nga tetunaba na kuwandiika lye tunaagula. Kaakati ate na luno oyagala oluggyemu. Kitegeeza sigala ewaka n'ebbaawo. Oba tayina mutuule muli entula temugenda kufa entula zitta abaaziryanga. Ffe abaagala ennyama buli lunaku twabasinganga ki buwangaazi magezi na buli kimu bwe tukomye okwagala ennyama ate n'okuwutta. Abagibeerako buli lunaku bw'osanga ng'endowooza y'ababaka abazina kalipiso mu paaliyamenti. Kati ebyo byonna tebitta. Kati guma guno omwaka guli ogenda kulya ennyama ate ente ate ekulemmere nawo toyinza nagimalawo. Kati guno gugumire mulye ku ntula ne mukene ate nomwongera bwongezi ku buwangaazi. Era bamikwano bwe mbadde nkola okunoonyereza kintwalidde ebbanga naye nkizudde. Abaana bano mulaba abaana be tubeera nabo ewaka nga siba mu nnyumba gwe musajja gwe ŋŋamba b'olina naye abo b'otegedde nti si babo weegendeeze ennaku abakyala bafunanye embuto mu nnaku enkulu gye bapaalira. Genda olabe bewaffe nti munnange nnyazaala omundabira mugambe sente nga bweganya omuti gwa sabbuuni guyambewo omutumye kudda wa X Muninkini kyava akuleetera omwana mwe mulowooza mwali mwebuuzaako lwaki mu mwezi gw'omwenda awo ye September abaana bazaalibwa nnyo era teri kisinga nga mwezi ogwo abaana bazaalibwa bangi. Lwaki? Abantu bafuniramu embuto. Gwe bodde wammwe ku kyalo omuwala n'omwami naye n'ayingiza wamufunyisiza olubuto. Awo embuto zaawo tuyingira omwaka tumalako omwaka nnaku nkulu. Mwegendereze kati mulinde n'aba Christmas. Kati abo ndowooza beebo babeera bayisita nabo bazaalibwa ssebo. Abaana mu bazadde naye kye muyinza obateekerateekera nabagamba bye bigambo kyemuva mulaba bannange era likamba njulire ababadde balowooza okujja okola gundi y'akatengo k'ekijjukizo nagigaddewo. Abaafuna omukisa ne batambula nange mu kusooka mwebale nnyo ebigambo byammwe tebigenda kwerabirwa. Nammwe abataasobola abudde buno tokyayinza wabula mpozi bwe ndituuka ne ŋŋamba tuddemu tukole enteekateeka n'akakiiko nange kubanga nina abantu abantwala oba abantu abampabula ne tulowooza nnyo okulaba nti ekintu ky'oyinza okulekera omwana
si kumukolerera ssente naye bigambo tulirowooza tomanya tulibaddira naye ako twakagaddewo era temujja kuddamu kumpulira nga nkuba akalango n'ekirala twagaddewo gundi yogamba nti tusondera ebitabo nayo nagigaddewo ebintu byonna ebisinga nabigaddewo ekirungi teri abadde yampadde saagala ŋŋambe nti ate munnange ng'oggyeko abantu batono Levuland yampa ekitabo nakibanjulira byenzijamu era mbibannyonnyola abakana ne book store bampa ekitabo abo nayogedde nabo mu buntu kubanga era nabo ntambudde nabo n'olwekyo teri omulala mmanja aveeyo so munnange ffe tetukyayina budde buleekaana n'abantu tubakubira omulanga bye tubalaga nga mubiraba nti abaana bamu babyetaaga byonna ebyo twabigaddewo kati tukole ekyo ekijja mu busobozi bwe tulina kale no bassebo ne bannyabo ekyennaku abaana abo abazaalibwa olumu baboolebwa ne batwalibwa ng'ebyonziira mu maka abakyala temunaawuuza tuleetera abaana batali baffe onuuzungu onoonya ki ffe abasajja tuyina ebbeetu tozaala mu mukyalo omu lyatuweebwa okuva eri Katonda mukwate ebitabo naddala Bayibuli bw'omuma mukkiririza mu ddiini kale nkimanyi kati waliwo okuwakana okw'amaanyi sijja kuzannya maloboozi naye nno bassebo ne bannyabo era ebiva mu ebyo mu byakaddanyuma ndwadde ebyo ebintu ebyebinyuma ebyo bivaamu ndwadde muno wamuleka mulamu yalinnya mu kaveera oba kaali kaddugavu oba kaali ka bulaaka nange simanyi obulwadde ayina nkumuliitu ozeeyo otomedde omwami asigadde waka mubadde mwekuuma gwe noogenze ne weekuuma ye yayise kinnaaki kimuleetedde ebirwadde kati naawe agenda kuweereba ebirwadde bye biva mu kaddanyuma bye biva mu kaddanyuma ate abamu kibateeka mu mbeerwa y'okusoberwa abantu mwabeereetera stress omuntu buli bw'abeera mu bintu ng'ebyo abeera ne stress ezitagambika bakulaba ogira tukyatereera lwaki abantu abali ebbali mukkirize mugaane tebatera kukomya muze nagwo gufuukira ddala namulanda ng'amabeere g'embwa lubeerera ye n'abeera nga yeenyumiriza mu bintu by'okulya ebbali n'olwekyo kikuteeka mu mbeera y'okusoberwa buli lw'olirowooza ebizibu byonna ebiyinza okuvaayo wali bannange ebyo byonna njagala tubyewalire ddala abasinga olunsi oyinza okusanga ng'omuntu gwe waddidde olw'ekinyumu kya ssekukulu ate emirimu agikolera ddala n'okusinga gw'olina ewaka kati awo tebereza ekiyinza okuvaamu eyo wuuwe waka emirimu naddala gira egy'omu kisenge omwana gwe waddidde yayiga okuba eŋŋoma amanye okuyimba yeefudde musamize nti gyonna agikola ayimba bw'asamira bw'agira buli kimu kyokka ow'ewaka tabikola kyekigenda okuddirira bufumbo kusaanawo tubirowoozeeko ebintu ebyo kubanga ate abakyala bwe bategeera naddala abo ab'ebbali bwe tuba tukwana abasajja bakitegeera nti oyina omukyala kati ye paketi akukolera yakuvuganya nakukyawa wawaka kale laba ekiddirira mukwano kwe kutandika okubeera nga tegukyanyuma mwalina ku mirembe oli yagamba Robert Mugabe nzijukira ebigambo yagamba nti ne sitaani ono muzibu buli bw'otandika okufuna ku ssanyu ne ssente ng'aleetawo ekiwala ekirungi kyankalanye omukwano gwammwe kale eno bamikwano njagala nfundikire n'ekirala ettemu kizibu okuba ng'omuntu gwe walekawo emyaka ng'ena emabega ng'ali awo taliiko wuwe n'olwekyo omuddidde ebiyinza okuvaamu be baba bye muwulira yafudde abakyala be muwulira yafudde ettemu twegendereze ogenda omuddira ng'alina gw'alina obulamu bwo obutadde mu matiga bassebo ne bannyabo
alina amatu awulire. Alina amatu awulire. Abeefudde bize emirimu gikuli bize gwe biveeko beera bize towuliriza bigambo byange naye byo bigenda kuteega mwegendeeze ebigambo byenjogera buli lunaku oyinza okubeera bize n'otabigoberera byo bikuteega oli agamba obutamanya tebukugisaako musango ignorance of law has no defense. Olwekyo basibo ne bannyabo ndaba iruye eno baŋŋamba nti obudde bwange buweddeko anfundikira mbagamba abafumbo bwe tuba tuneewala akaddanyuma twewale okuliiraliira kyentegeeza okwagala shade dish okuliiraliira twewalire ddala ate bwe tuyingira mu nnaku enkulu twewalire ddala side dish okujjako naye era tewali nsonga lwaki bw'obanga oyina munno tokkakkana n'obeera n'oyo omufumbo omukyala naawe ekkiriza zaabu wa bbaawo mukume ng'ekintu eky'omuwendo bodda mu kyalo aba takutumye bw'akusindika olabe ku b'eŋŋanda si kutuuka ate kuddiŋŋana bali bwe mwali mwayawukana n'olwekyo tewali nsonga lwaki omufumbo omukyala oleka omwami wo ku kibuga alye yekka olunaku ate n'omusajja tewali nsonga lwaki obeera okaka omukyala wo okugenda mu kyalo gy'aba aliira olunaku lulye naye zinabagambye wange simuta ogumu ku mulamwa ogwa Ssekukkulu kuba kulaga bannaffe mukwano kati ate gwe bw'osalawo buli omu abeere yekka obeera omutuuma omukwano agulaga abalala kati mukwano okkiriza omukwano agenda agulage be yali yayawukana naye ekibuuzo ekyo nkikulekedde naate nga kwe kuwumbawumba kwange kale bw'abanga agenze okkiriza agenda alabe ku beewammwe empuliziganya kikulu nnyo lwaki kiyamba abafumbo mu butongole okumanya buli kintu ekigenda mu maaso buli ddakiika beera ng'ogikuba ate omugambe kaaneekwasa nti omuliro guweddeko taddira ddala n'ekiro gikubeko nze ebyo tobinyumiza nti nabadde mu tulo wabadde mu tulo lwaki byonna twagala okumanya gye yagenze gy'ali beera ng'ogikubako n'olwekyo basibo ne bannyabo abyo nabadde nteekwa okunnyonnyola ebirala olwakadde ndaba wano nga kagenze mukkirize mbagambe omukwano ebintu ebireetera abaagalana okubaliga tubitegedde kale tubijjewo bannaffe tubanyweze nga mu nnaku enkulu tubalaga omukwano ate bwe tuba twagala bagenderere ka tubasindike mu nnaku endala n'ekirala bw'abanga agenze waliwo ekiteebeereka nga kyo tekyebeera gy'ateeka okubeera akasimu kakube ng'omuwendule basibo ne bannyabo nange nja kubeera nga mbagamba nti mubeere bulungi ate akadde ndabika wano nga sikyalina mweraba lugaba abankuumire.